Yes, mukasi akatuba tulekedde kyatuleseewo nakulwayo tugera kuba tulekera kasema kagenda kubeera ka romantic drama ate nga kagenda kubeera simple naye nga ate kagenda kubeera kasufu batugamba abakira films bakutuusaako sema gye twolekedde ninga kyebeka tebazibuka kamuni gagada abeegasa okutuusaako gye tugenda okuba nga twolekera nabagamba Ronize Tetemera sikali bakuze View Plaza yeso distributor wa Sema za VJ Junior azituuse eriba agency baffe ab'enjawulo nga bagamba Access Entertainment nabakutuusaako sema gye tugenda okuba nga twekkaanya mpozi ngamba jukiza ku mutimbagano gwa muno wachi nabagamba subscription just mitwale 3 joka subscription just mitwale 3 joka batugamba A24 bakutuusaako sema gye tugenda okuba nga twolekera olunaku lwaliro ate nga batugamba 2am productions wamu ne VJ Jos Productions nga bulijjo bakutuusaako gye tulekedde nga batugamba Killer Films Productions ne Ronize Entertainment ku mutimbagano gwa muno wachi Access Entertainment ngogaseko ne IPLVC nabakutuusaako sema gye tulekedde nga batugamba Selini Song enanyi sema agenda osokera ddala kuno kunagambye tuli kwanjula njagala olabe mukasaka no mukutandika yakatandise bwati olwaliro nagamba VJ Junior Productions nga bulijjo ku mutimbagano gwa muno wachi tugenda kulekera nabagambye ka romantic drama batugamba Dakota Johnson yagenda okulembera abazanyi ninga kyebe kataze kakwe kuli ne Seruganda yitwa Chris Evans wakamula mu romantic drama ebange etali awala kakenda akomye omukano natera batugamba Zo Winters ni agenda kula mu cinema njagala olabe kuno kona tuli kwanjula wekanye bali waliwo nakyala ngena maso n'okweteekateeka ali mu kwenyiriza nga batugamba Marine Island niye mwali mu cinema gye tugenda okuba nga tulaba njagala olabe nga batugamba Luisa Jacobson tagenda kabulamu nakyala sebo yatwala obudde bwe nga batugamba Pedro Pascal niye agenda kuba mu cinema gye tugenda okuba nga twolekera Douglas Aibel yanoonya abasanyi betugenda osikana mu cinema gye twolekedde bwamaliza okweteekateeka n'ateekako n'ebirala ebigenderako era bw'atyo n'alyoka akwata bulungi nnyo akasawo ke budde bwakumakya n'ayitawo asobole okweyongerayo alabe engeri gy'asobola okukakkalabyamu emirimu gy'olunaku lw'olwaliro butuufu wakinkoledde bw'aŋŋamba nti ali mu myaka 37 akola emitwalo nga 15 omwaka mu kusooka kale nabadde nkiwakanyiza naye kati ndi musaifu kasita namusikanye era mu butuufu njagala tugende ku deeti njagala nsooka ensala expectations zange mu ye Sophia mbadde njogera ne James ku ssimu yandiyagadde okusikana teera era yafunye akaseera akasufu naye yagamba nti talaba nti waliwo chemistry mu masekatigo naye so n'olwekyo ekituufu kiri nti ye tagenda kubaawo kyogamba tayagala second date nedda ssebo tayagala second date munnanga aganye omusajja oyo bannaaye ayinza atyo gezaako kera ku makya okunsulawo bw'atyo yamugamba dating is a risk what is a risk ate wabadde muvumu kalwaki wa setting up n'omuntu kati ng'oyo of course yakebera mu boxi bwaffe n'alaba abalimu nawe wakebera mu boxi we n'omulaba bwafaanana so kati onwards and upwards nina kusaba tusooke twogere ku ani addako nyina abasajja kati waliwo ayitibwa Mark musawo musajja mbalagavu alina enviri talina kiwalata myaka 48 abeera myaka 5 ekikulu kya byonna bw'omutunuulira alabika bulungi oyinza okulowooza waana kituufu ali mu buwanvu ki 5'11" ali mu fuuti 5 ayinza okuba nga ali mu 5'9" saagala kumala budde bwange sigamba nti njagala nfunire ekyamagero nsaba beya minimum osegera ngezaako kusetulinga ondaba Sophie manyi bwe kiwulikika essaawa zino oyinza okuba nga oli frustrated naye mu kyongenda kusuubiza watali kulimba ogenda fumbirwa omusajja gojja okwagala mu bulamu bwo ebyo sikukkiririzaamu kono isoke nze ku lwange nkikkiriza nti ojja kufuna omusajja yinza okuba siwaaka kati wabula manyi omukazi waliwo emyaka gyatuukiramu nga shes russian akadde kaba kaweddeyo era mugambye ojja kufuna omuntu anaakuwasa n'amugamba biveeko ebyo kuba kati emyaka gy'endimu teri ayinza kera ku makya n'atomera muntu nga nze bw'ayagala kumuwasa kati agenda okujja ku mulimu kampuni yaabwe ey'abanoonya yaawano kalina omukazi watu baali bamuserebulatinga waliwo ayitibwa Charlotte bamukazaako Charlotte B mpozi ng'ogasseko n'ayitibwa Peter ono yeyabagattanganya kituute kati ebbanga eriwe lyako ddala wetwogere yabagenda fumbiriganwa why
matched her with 20 months. Era agamba nti emyezi 20 egiyise emabega Lucy yabamakinga yabagatta kati sofa bameka boogasse ne bafumbiriga onakono kati aweza couple abantu 9 aweza couple 9 bamugamba tulina okucelebratinga mpozi n'ekirala twetaaga speech bamusaba abeko kyayogera yajja twetaaga speech couples 9 zeyakamakinga ne zifumbiriganwa speech eri bweti. But if the girl asks, senga omuwala akusaba nti njagala gaya ali mu futi 6 myaka 4 alina salary ya mitwalo 5 buli mwaka good. talina kiwala atanga is the business mumuleete gyendi kali yakwati kubonajja ewali bosi we bosi nambuza Sofia story ki namulabi yasose natwala membership ya Fatene Damu najiri New Winga. There's not a single man in New York City. Sigenda kulimba Sofia tagenda funa musajja mu kibuga kya New York ayinza mu dating okusiya ku mbeerazi. There is nothing wrong with. Tiwaliwo kikyamu kyayinanga ye mukazi wa tu she's attractive. Okay. Akasente ke yekolera akamala yasoma. Ayina personality ennungi nga ye. It's not a standout quality. Kwegamba ebyo si standout quality eri omusajja. Kwegamba abanga akompitinga n'abasajja bwe buzibu. And if there's no specialty appeal. Ate kati obanga tolina specialty appeal ekituufu kinti mu katale oba tolina makulu okimanyi. And she's my favorite client. Kyokka ate essaawa zino client gwe nsingira ddala okwagala bami njagala mufune omuntu ayinza okubeera naye. Sweet. Kali sweet. She's real. Muntu wa mazima. Si mulalu. She's a nice girl. Kwegamba muwala mulungi bambi talina buzibu. There's got to be a guy out there. Wateekeddwa okubeerawo guy ayinza okera ku makya nga ayagala omuwala ali nice. Ate maaka P waffe. Uli dentist. Him to her already. Namumutwalidde. She's afraid he's not actually. Nagamba ekituufu kiri nti alabika mumpimu. Can we please not worry about a couple inches right now? Nemugamba lwaki weerayikira ku muntu oba muwanvu oba mumpi kubanga essaawa zino amazima gani toteekeddwa na kubeera nga olina option oba si kyojja kukomekerera nga oli weka. We're getting taller. N'okimanyi nti ennaku zino bakola sajjale basobola okwongeramu inches paka ku inchi nga 6 bakumenya amagulu ne babaako bye bateekamu spacers. That's a game changer. Leka naawe. Costs like $200K. Bagamba nti mitwalo nga 2. Can double a man. Okimanyi omusajja singa yeeyongeramu inchi n'awanvumamuko kibaseegeza katale abeera mulala. Worth the investment. Bw'aba musajja nga abadde mumpi ng'alina ssente ebeera investment oziteekamu. You just don't have money. Kwegamba mu bumpimpi tobeera mubi oba tolina ssente naddala kusaidia omusajja then lwobeera omubi. Wafunye ekisente eyo genda ku mbaga ya Charles ne Peter. Genda weka. Lucy M. the Okimanyi mbeera nzekka sina muntu. Nasalawo mbeere celebrate. Me to set you up with someone? Oyagala funireyo omuntu. I'm gonna die alone. Nze ngenda fa nzekka. Or get a rich husband. Oba si kingenda funa omusajja omugagga. Osegeera. Njagala musajja ayinamu ku ttooke kyagala tomera basajja. Sebo nako kayina nga bono gamba expectations. Kati tukwate kuba okudde ebbali guno gwe mukolo ogwogerwako ogwa Charlotte ng'ogasseko n'ayitibwa Peter. Charlotte and Peter met. Kati agenda okujja ebbali ku kawunta agenda okuwulira across waliwo omukyala yali agenda maaso n'okunyumya n'abakyala baali nabaawo banyumya. Perfect guy for sure. Well, she can't tell. It's her industry secret. Yagamba tasobola kubulya nti omusajja gwagenda okufuna ye musajja ayinza okubeera perfect gy'oli olw'ensonga ebeera secret kibeera kyama okusiya ku mulimu gwakola. But the happy ending to a ekikulu kya byonna tekibeera ku happy ending gy'oba ofunye ku first date oba second date. papers. Kibeera ku ndowooza gy'oba olina nti omuntu gwe ngenda okwagala n'asobola okuwangaala naye. Home partner. Tunaatuka essira ne tukaddiwa ffenna ne batuziika ffenna. Who our partner is. Abantu baffe be tubeera nabo. Life. Kibeera determined obulamu bwaffe bwonna. Engeri gye tubeeramu. 1, 2, 3. Si kyeswa kubanga oyagala kubeera n'omuntu mwaka 10 myaka 2 myaka 10. Oyagala kubeera na muntu bbanga lyonna. Bano banyumiza. Mu butuufu golabika ojja kuntegera ojja kunfunira omuntu gwe njagala kankuwe kaadi yange. Of course kankuwe kaadi yange baaba. Nze nange ni mu process ya divorce bwe neba divorce ewedde njagala nfunira omuntu. Lucy akwetaaga sokojje. Agera okuza amaaso okulengera. Just need 5 minutes alone. Ngenda basa musoke mumpemu eddakiika 5 nga nizeka. Mugamba kaali. Kageno njagala olabe ate njagala ulize bulungi kano kasema kagenda kulaga ati ebiseera bisinga abakyala they fall in love with their emotions. They don't think with their heads, they fall in love with their emotions. Mukazi asobola okubeera naawe nga mbutuufu takwaga ninga ali naawe. Charlotte. Hey, Lucy. Ati ogamba otya Charlotte kono ogamba otya Lucy. Are you holding up? Soko mbulira oli otya munnange. Si birungi ku side yange si birungi.
What's going on? kyekigenda maaso kyekiganye What's going on ekiganye is that ekisookera ddala sigenda kulaba ndi modern woman I could have been anything. mbadde nsobola okubeera kyonna mu bulamu bwange kyonna kyenjagala Chose. naye ne nsalawo nsobola okubeera kino kyondaba olwaleero nfuuke omugole ndi mugole mukyala I chose this. nasalawo mbeere mu kintu kino kyolaba kyendimu nze yakisalawo It's not like I'm getting married because sigamba nti oba ngenda kufumbirwagano olw'ensonga nnyina obwakabaka bwe njagala ogatta it's not like my family sigamba nti oba bwe nfumbirwa famire yange bagenda giwa ente chose this. I chose to kino nze yakyesalirawo ne ŋŋamba nti njagala afumbirwa omusajja Charlotte Marriage is a bit omanyi bagamba marriage ebeera bizinensi ddeeru byanfuna always has been. era nga bwekityo bwe kibadde kuviira ddala mu ntandikwa Did it? kuviira ddala ku bantu abaasooka okwagalana mpaka kati Always walk away if the deal isn't. naye bw'oba olaba nga ddiiru eganye osobola okyesonyiwa n'ogenda Then who introduced you to? kati ng'omuntu eyakwanjulira Peter nze nsobola okuwerekerako ne tufuluma ne tuva wano ne tugenda bw'oba olaba kiganye So tell me, do you kati mbuulira married today? oyagala ofumbirwa olunaku lw'olwaliro ekyokufumbirwa kyo nteekeddwa lwaki my parents spent olw'ensonga bakadde bange baatadde ssente mu mbage bamubuuza nno naye byatagaliramu birala hundreds of thousands of tutaddemu ssente nkujanja mu nsonga z'omukolo gw'embaga guno women. soka nandi baataddemu ssente nsobole ofiiringa ng'omukyala Ugliest part of yourself. waliwo ekitundu mu ggwe ekirina ensonga lwaki oyagala ofumbirwa Peter Miss you bw'onookiŋŋamba have heard nkusuubiza kuba nze mpulidde ensonga nnyingi abantu ze bawa someone lwaki abayagala ofumbirwa omuntu talking or wrong. sigamba nti oba zinkanga sigamba nti oba zakirawo sigamba nti oba zisuula eddalu The secret between you and bw'onookiŋŋamba kigenda sigala nga kyamama sekati gange naawe njagala ombulire lwaki ofumbirwa Peter It'll be a secret. osuubiza togenda kyatula kigamba muntu yenna kono tewali kale omanyi lwaki nfumbirwa Peter togamba omuntu yenna Soul. wadde omuntu mbutuufu n'omala ogamba omuntu lwaki nfumbirwa Peter ngenda kutta nze kubuulira I will take it to my grave. gwe tofaayo nze bajja kunziika nakyo mu ntaana yange ekyama kyo nja genda nakyo paka mu ntaana lwaki ofumbirwa Peter omanyi lwaki nfumbirwa Peter wuliriza sembera wano munnange n'amuseka He makes my. olw'ensonga aleetera muganda wange obujja She's never said that, but I know it. ekyo takyogerangako naye nze ekimanyi kituufu She thinks olw'ensonga sisita wange alowooza nti gayi gwe nina mulungi alina omulimu omulungi alabika bulungi kati ekyo kimuleetera okuba nga alina obujja gayi muwanvu and ate n'ekirala that makes me feel nze ku sayidi yange kindeetera okuwulira nga like I've won. kwegamba nga ninga awangudde bw'aba nga sisita wange amulaba bw'atyo n'amufunisa obujja n'abasigadde bwe bamulaba kati naye yasobola okutegeera kyekiri Value. yamugamba ekyo bakiyita value omusajja akwongerako value Peter makes you feel valuable. Peter akuleetera okufiiringa nti oli valuable ekyo kikulu by the way kyogereko Yeah. bw'abeera n'omusajja buli omu agamba omukyala alina omusajja muwanvu musajja alina omulimu musajja ayogera bulungi Wanna marry him? ekyo kyekikuleetera okwagala omufumbirwa makes you feel valuable by the way kyekituufu ng'ebyalaafu obitadde ebbali kwegamba besikale ng'ebyalaafu obitadde ebbali ye ekimuleetera okufumbirwa Peter olw'ensonga Peter amuleetera okufiiringa valuable amwongerako value kyekyokka Hey, ng'atula ebbali wali yamugamba gyebaleko bampita Harry See, anti bampita Lucy you're the matchmaker. gwali mbanoonya you're the brother. gwe owooluganda kwegamba ofuzi bwe baba basobodde okwafoodinga n'obakolera kyobakolera batakyagala kuzunga Like, Being a matchmaker. kibeera kitya okubeera ng'oli mbanoonya it's like okola mulimu gw'abanoonya kiringa kukola mu ggwanika insurance company. Love is easy. omukwano kintu kyangu nnyo ate kyo okakasa I find it to be the most kubanga nze ndaba kyekiro ekyasiza okubeera ekikalubo ku nsiku Help it. anti lwansonga tetusobola kukyebeera Walks in. omukwano gujja ne gukutomera mu kasi awo batogusuubirira buli omu gumutomera onkwana Not. sikwana muzeeyi I do think that you would be a wabula nze ndowooza ojjasobola okubeera great match eri baklayenti baffe man in New York City. You look about 6 feet, oli mu fuuti nga 6 straight up like that. kwegaba bwotyo bw'okikola 80 ambuuza sente meka for taxes. zaakola omwaka kuba nze kati nfuna emitwalo nga 8 ng'ogyeko emisolo omwaka I know. Finance, right? oli mu finance bwe kiri Private equity. ndi mu private equity Do you want a drink? wandyagadde funayo ekyokunywa You want? onywa biki Coke and beer. kakooko mpozi ng'ogasseko ne kabbiya waliwo yakaleeta kakooko ne kabbiya
Lodi abadde akyayogera nakyanga agenda maaso n'okubaako byamunyonyola ebikwatagana ku mulimu gwe. Amugambye nti oba oyagala funa muntu ffe tusobola okufunira omuntu munnange. Ne Lodi yeewunyiza okubanga akakazi kagezi bwe kati. N'engeri gye kwogera mu kali so humble and polite. Working now, obviously. Munaye ndi mukola. Kanina aleese kakooko ne bbiya bamanyiganye. Yeah. Else really is there to believe in. Gulooza ki ekirala ekyasigalira ku nsi okukkirizaamu ekitali mukwano? Lost? Bwe mubulanga baana bange, I know you'll be lost. ate nga nkimanyi mujja tuuka ekiseera mu bulenga. Life, Obulamu bwe butyo tubula. when you're lost, Naye bw'obanga obuze, the answer is simple. ansa nnyangu nnyo mu kubulaako. Just go where love. Gwe just tambula butambuzi odde wa omukwano we guli. Just go where love is. Tambula butambuzi ogende wa ewali omukwano. Kuba teri agenda baagala kusinga ngeri gye mweyagala ne wona oba obuze okwatanga bukwasi ku bono deri patanaawo. Kibeera kyamu. Kakati omukolo nga genda maaso nga bakoona kaziki. Lengera. Nakyala Lodi oli gwe yasiikanye yabadde weyita yamugambye nti basiikane mu oluvannyuma nga bali bagenze ku kyeggulo. Yajja. Hi. Ogamba otya munnange? Gamba ki? Bamanyiganye from well long. Batuuka. Nakyakola mbanoonya services. Okay. So what made them perfect for each other? Kyekyabalese okubanga bali perfect abo ababiri. Similar economic, Ekisooka similar economic background. Kikulu. aligned. Ne baba nga bakwatagana mu bya politics bukulembeze. Batukesya buli omu ng'asikiriza munne. Upbringing, N'engeri gye baakuzibwa mu ngeri y'emu. come from big happy families. Bombiri bava mu families ensanyufu ennene. Families. Big happy families bannange. Yes. I believe it when I see it. Nze ezo family mba nnyina ziraba ne ndyoka nzikiriza. Big happy families. Yamugamba endaba ya big happy family kisinziira gwe engeri gy'okirabamu. Osekera. That's all it takes to be soulmates. Ekigezo ebyo bye biba byetaagisa omuntu okubeera muntu wo, soulmate wo. Basically, by'otandikirako. Poor Omwavu Bernie yalonda ng'ava mu family ennaku. mates. Tebasobola kubeera ba soulmates. Probably. Oba osanga bo tebasobola. Tosobola kubanga oli mwavu. Wakera ku makya omuntu gwalonda teyalya. Politics olina kwegamba biri awo. Ova mu family enjavu. N'osuubira nti ogenda ttomera omwana wa mmeeya. No, don't be. I'm just being a dick. N'osonyiwa okubanga A hard time because I'm embarrassed. kituufu kiri nti nkuwa akaseera kazibu olw'ensonga nswala. About having a job. Ate oswala kikusaidyanga ekyokubanga olina omulimu. I'm in a play. Waliwo omuzannyo gwe nnimu? Yeah. Omuzannyo nti ye. A while. I'm just Badde ntuta akaseera. save some cash before the Ne rehearsal. kati ebiseera ebisinga nkola emirimu nga gino ofuna akasente nsobole okugenda mu lihaso nga ninamu kasente akambeezaawo nga nze. Nakyalo n'amumanyiyo so deep. Yakatunuulira. Butuufu n'ajjukiramu ebiseera ebikadde. I'd like to run into you tonight. Okimanyi mbadde sisuubira kusiika nakyo kyalwaliro. Mbadde sikisuubira. I missed you. Yonna gye mbadde nkumiisinga go ge mazima. You don't even remember my. Tojjukira na feesi yange bwefaanana ogambe nti obadde omiisinga. Laba noono. Yakwata ekkubo n'asooka yeeseetula n'ajja waali. N'amutunuulira. Lengera. N'asooka amupima n'amubalaabalamu n'amugamba kati feesi ngifunye. Your turn. Kati gwaddako. Kikyo oyagala twogereko. Yasitula feesi n'akatunuulira with confidence. You seeing anyone? Oyina ennaku zinakwana. You saw me at the singles. Wandabye nga ntudde ku ttebo y'abasingles. Kitegeeza siina gwe mpepeya naye. Ndi single. Yajja. N'akwata ekkubo n'asembera we kali. Babika mu biseera ebikadde bambi. I missed you too. Kituufu ke ekigenda kuliba nange nkumiisire ge mazima.
Missed you too. Wabula. Nasooka yeesikamu nadda erudda. Man. Mulimu ebintu by'olowooza. Home after. Nsobola okuzaayo eka nga tumaliriza nsooke malirize nkuvuga enkozi eyo. Nyina emmotoka yange ogimanyi eri Modro Zamani. Etera omukyanka kyakalirako. Sina buzibu ojja kunzizaayo tunyumye namu. So tukakinge up. Okay. Kali. Nakyanga akwate kubo ng'akomawo ku mukolo. Kyokka atambuza amaaso ayina omuntu gwe yabadde ayagala okulikulutinga. Yamusimba kaadi. Leka ngikuteeke wano oyinza ogisuula. Give me your number. Mpadde namba yo. Anti ngenda kulikulutinga. I think it will work for you. Kijja kukolera tujja kufunira omukazi. I'll call you if you dance with me. Nja kukubira essimu senga okkiriza okumpayo kadaasi kamu kokka bwe kati. Nja kukubira essimu. Ate muno ayagala kiraya ndi teyagaana. Nga bakoona dansi. Baabo, njasa dansi. I'm gonna call you. Ngenda kukubira essimu sigaana. Not to hire you. Wabula sigenda kukubira ssimu kuwa mulimu kunnoonyeza mukazi. I'm probably not someone you want to Sikiwa nti wandiyagadde otwala nze ku date kono lwaki nedda. the next person I date. Olw'ensonga nze omuntu gwe njagala ogenda naye ku date njagala kakasa nti agenda kumpasa. So what kind of a person does a matchmaker want? Kati sooka ombulye gwe akola ku banoonya oyagala muntu ki aba akuwasa. Vegetables. Kye saagala kutegeeragana njagala omuntu nga mugagga. Am I nice to have? Is that there? Kwegamba omuntu ng'ali awo nkubuulira nno njagala okitegere ng'omuntu absolutely ikingly kwegamba mulumi ow'ekitalo musajja mugagga nnyo muvundu bifeekeera. Are you hitting on me? Onkwana. Onkwana. Karoli akwate kubajja. Of course yali amaliriza. Genda okuza amaaso okulengera nga nakyala alabika aline n'omugagga. Bali mukoona mu dansi. Bwe kaseka. Kalina engeri ssebo gye keehandolingamu. Bwe kaba katuuse mu kifo nga kino amazima gali ntosobola kabuusa maaso. Can my driver drop you somewhere? Mbadde njagala driver wange abeeko oba olina gy'odda akutwale ko nedda nnyina entambula. Olwedde kalina agenda okatwala. Serugana ng'akateeka mu mmotoka. Alina ssebo galangata naye ng'akateeka omwo ng'akavuga. Bajja. Remember this one? Jjukira akayimba kano. Yep. Kene ekyewuunyisa balina memories wakati waabwe. Waliwo moments ze baayitamu nga buli omu tasobola kwerabira munne. Mu biseera ebikadde baali baagalana. Lunaku lumu baali bakutte ku ogenda okuza anniversary yaabwe. Why do you have a car? Lwaki olina emmotoka gy'otasobola sasulira bannaye Johnny? $20 for 40 minutes. Dollars 20 just eddakiika 4. About money with my boyfriend on our. Nze sigenda kaayina ku kyansimi ne boyfriend wange ku anniversary yaffe nga tulinga bakadde baffe. Mukazi wati yagala ulya nga takyasobola kigumiikiriza n'akwate ku bafuluma eggaali. Gayi sente emuluma ngaki. I don't have any money. Ekituufu kiri sina sente. Sina wadde olw'ataano. What did Neerabidde kati lwaki onjagala? to hate you because you're poor Saagala kukyamba olw'okubanga oli mwavu. and it makes me hate myself. Nedda mutuufu gwe okunkyawa olw'okuba tolina sente ate kati ekyo kyekindetera nange okwekyawa. Happy. Njagala kusanyusa ngezaako nga bwe nsobola nkusanyuse. And it's almost enough to make me happy. Sigaana kyonna kyokola is almost enough to make me happy. If we ate from a halal Nze sifaayo 5-year anniversary. ne bwe tuba twandiridde oba tuliddewa naye kati eno anniversary yaffe y'ebbanga njagala tulireko mu karestaurant akategeerekeka. Myself more. Don't hate you. Gy'oko mugenda maaso n'okunkyawa nga tolina sente nange kindetera okwekyawa. Not in love. Ate sigamba nti olw'okuba tetwagalana. Broke. Nze ekikundetera okukyawa lwa nsonga tuli baavu. Buli lw'obeera omwavu toteeseka naawe. Okay. Kaakati. You want to come up? Oyagala tugende waggulu. Toli yakatula n'atula ne gye kalaga. N'akubamu akafaananyi ne gyadda. Yagagamba nandiyagadde tugende ffenna waggulu eyo. But I shouldn't. Naye sigenda genda. Togenda kono sigenda kujja. Thanks for the ride. Ekisookera ddala weebale kunvugako munnange. Anytime. Akaseera konna tewali tabu. Anytime. Lodi mwavu naye ssebo yeepanka. Invite me to your play. Ate bw'onooba otuuse okuzannya njagala ompite ku muzannyo gwo. Nja kuyita. N'ayingira mu mmotoka ye galangatana. N'agitandika asobole okweyongerayo. Mulindako n'amulinda ayingire.
n'akwateko basobole okudda ewuwe. Feedback so you can improve your performance. Ekindeese wano bawa feedback yange okussa ku bantu be mumpisiza musobole okuimprovinga ku performance yammwe. Some part. Bwe mba bakunfunira mukazi addako njagala mmunfunire okussa combination gye ngendo bawa okuva mu biri ebirungi bye nafunye mbana. Njagala yasomako. Sense of style. Njagala ina sense of style nga Piper. Hobbies and njagala yagala omupiira nga bwolaba Jeni osegeera. Easy. Kyangu. I'm Dr. Frank. Genda ofune Katonda omugamba amukolera oyo gw'oyagala. Gasiya. I'm turning 48 ngenda kweza emyaka 8 mbanga etali awala. More grown. Njagala funa omuntu omukulukulumu. Proper woman who njagala omuntu asobola okutegeera good music. Asobola okulaba sinema enkadde nange. Tugambe ebintu ng'ebyo. A couple girlfriends were 21 and 24. Agamba nti walobe yayitamuko bano 21 abo bato bali mature. It might be a little hard. Era ddala mbutuufu ennaku zo kizibu okudatinga omuntu nga yazaalibwa mu 2000. I have a really special naye nyina client ow'enjawulo erinnya lye ayitibwa Sophie. lawyer. Ali lawyer ali myaka 39 oli mulalu. Nyabo nedda. Really thinking. Sirowooza kufuna ate muntu agenda myaka 3. When you said older, anti wogambye nti omukulukulu kona 27 28 wenjagala awo. It gets really intense. Kubanga ekituufu kiri nti abo ba myaka 3 ba complicating ensonga baba ne high expectations. Bapa kusa ensonga ayagala mbaga ayagala kuzaala yabalaba obudde bumuggwako ayinza okusuula kabasa. A really beautiful client. Waliwo client omusufu gwe nali myaka 3 mugumu obadde otya? No. Nedda maama saagala eyo 27 olaba n'29 mba ngenze wala. Best thing for everyone. I genuinely get along much better with. Omanyi nkwatagana nnyo n'abakazi abali mu myaka gy'abiri awo. I don't care what she's like. Nze sifa afaanana atya oba abeerawo bakola biki as long as kasa physically tuba nga tukwatagana. Type physically. Kiki otegeeza physically? Kasa tuba nga tufiitinga physically. Nze gwe njagala. Nothing over 20 BMI. Ate saagala basukka myaka 2. Okay. Thank you for agreeing to. Keri yakwati kuba najasika n'omugaga namugamba nkwebaza okubanga okkiriza okujja ku date nange. And you're not actually interested in me. Ekituufu kiri nti njagala okirowoozeemu badala mu lufu oli mukyamu kubanga ofokasinga ku nze. Professional? Kubanga nze okusinziira ku mulimu gwenkola mba nkiraba. Okay. Nange neesiga empulira yange. You look really good today. Walabise bulungi olwaleero abagaga balina engeri gye bakomentingamu walabise bulungi olwaleero. Okay. Yakaleeta mu restaurant ey'amaanyi. Depends, but. Natera okunywanga ecupa nga 8 ku 10. Do you do drugs? Okozesa drugs? Ebyo sibiriimu. I do pot at parties. Nze ntera okunywa akayaga. Buno buyaga kamokya. Never. Nange ntera obunywa mukona ngambye tokozesa drugs. What do you think is your best physical feature? Kati mbulira omukazi oyinza mwagala physical feature ku mukazi eriki. Maaso gange galaba. Oyagala wa kabina, muserebende. Kibatu. Doing what you do. Wajja otya okomekera mu bintu bya finance? Anti bakadde baffe omubiri bali mu finance, brazo wange ali mu finance, so nange nakomekerera nga nyina okulera faamu ya mange gye yatandikawo. So ekitegeeza family business anti ebowa. How did you get into doing what you? Wajja otya okubeera ng'oli ku ttiimu y'abanoonya? It was the first and only thing I was. Tukitwale nti kyekintu kye nasooka okukola ate nga nkikola bulungi. Do you want to know about me? Kyekyo oyagala okumanya ku nze. Our voices at each other. Bakadde bammwe baali bayombyeko maaso gammwe. Secretly fighting. Bayinza okuba bayombereyo naye ffe maaso gaffe tebayombangako nga tulaba. Money? Baali bayombeddeko ssente. Nedda. Makes sense. Era ddala mbutuufu. I think we emulate the way our parents fight. Manya ebiseera ebisinga tusobola okugezaako okulolwa abakadde baffe engeri gye bayombamu. New York and I don't get it. Nze ndaba abantu nga bayomba mu New York ne binsobera. Abantu nga bayombera mu maaso g'abantu ne mu kkubo ng'ayomba. Anti nze muntu ayombera mu masekati g'ekkubo nkubuulira nno. Yes, bwe binsukkako nyombera mu kkubo wakati ne nnyomba. Never. Ekyo mbadde sikisiikanangako. I think you'll really like him. Kakati. Stay open-minded. Yali ku ssimu ng'alina gwayogera naye amugamba nti munaye omusajja ojja mwagala beera open-minded. Kati nja kukubirako enkya Sophie ompulire feedback. Ogamba otya? Thank you. Mugaga nerera ayina wamutwalako kadeeti aleeta ebimuli muganda wange. Kati nga batuula ebbali. I don't know if I like you or if I just like the. Simanyi oba nkwagala oba njagala bifo by'ontwalamu. Kyogamba onjagala. Kyatuuseewo ddi ekyokuba ng'onjagala. Saw the way you pick up the bill. Engeri gy'osasulamu bbiru mu bifo bye tubaamu. Well, don't I? Nkikola bulungi kono okikolera ddala bulungi. Swift. Okyusaamu katini bw'oti gwe n'osayininga ssente okussa ku kye tuba tulidde wadde watali kwesikamu wadde okutya. Well, I can afford it, so why would I be? Anti bwe maaso olwo byaffordinga lwaki mba nti okusayininga bbiru. Sting a lot in me, huh? Onteekamu kingi.
want our dates to be romantic. anti njagala deeti zaffe zibe romantic Liz makes newankubadde emmere gye tuli ebeera so expensive gwe bagambye kyekireetera deeti okubeera romantic konti ekigireeta kubeera romantic gweoyagala tugende wa maama naaki gye tuba tulya Matt, you said your job makes you think like, yamugamba nga twakasisikana baŋŋamba nti omulimu gukuleetera okulowooza nga gwakola mu ggwanika how am I as a corpse? kati bwe mbeera mayiti ondaba otya a good corpse. obeera mayiti ennungi How about as a payout? ate as a payout Couldn't ask for better. A nursing home partner? nkulabikira ng'omuntu gw'osobola okubeera naye paka mu nursing home omuntu gwe basobola okuziika naye omuntu gw'osobola okukaddiwa naye olaba wuliriza You can do better. osobola okufuna omuntu asinga ku nze Can I? okakasa You know how to do the math. anti omanyi okubala kyekirungi kyabe nasi bwe kiri ebintu bya laavu Work. kati nze ng'omuntu ali mulimu guno Hundreds of nsikanya abasajja bangi abasajja abategerekeka abalina ssente call in my wabula ate gwe mu basajja be tusisikana gwe tukuyita unicorn impossible. kwegamba kubanga kulonda kyapa mannya go There was a unicorn era ne muganda wo kyalinga kulonda kyapa mannya ga kiranti wange because olw'ensonga all odds men like you do. abasajja nga mmwe newankubadde kale gye muli naye ate simwe basajja abatomerwatomerwa You're perfect. ekisooka oli perfect You're smart. oli mugezi You have ideal olina akasente wasoma life. olina lifestyle olina height buli mukazi gy'ayagala Good look. olabika bulungi olina omubiri omulungi oli charming mu njogerayo You were born rich. mwenna mwakuzibwa muli bagagga famire zammwe engagga You own a penthouse. olina ennyumba eyakabi mu Tribeca You can take a girl to a restaurant. osobola otwala omuwala ku restaurant yonna gy'ayinza okwagala okulyamu ey'ebbeyi on a special occasion kati ng'eno gye tuliko Have a drug habit. tuli mize gya njaga Habit. tuli mize gya buwarawala Even know how to cut your hair. omanyi n'engeri y'okusalamu enviiri n'ennyambala yennyini Taste. olina ne testi mbakazi You are a 10 out oli 10 out of 10 mu buli category story. 100%. A complete package. oli complete package oli tereka eriwedde I don't know why you're trying simanyi na kumanya lwaki oyagala obisula kati ku muntu nga nze One like you. lwaki ogamba omuntu nga gwe just a girl nze ndijja si muwala akola ebibye older than the women you could. ndi mukulu kusinza ku bakazi bewandibadde oyagala My looks were. endabika yange tesobola kumpangalako kusinza ku myaka gyange mu myaka mitolosenga nfuna olubuto You marry a 25. weetaaga kuwasa mwana wa myaka 25 Years. mu myaka 10 ajja kuba afaanana nga nze If you marry me, singa owasanze mu myaka 10 ngenda kuba nfaanana mmange Mother look like. maama we afaanana atya I was born poor. nze nakuzibwa ndi mwavu nazaalibwa ndi mwavu Oh, I work. newankubadde enkola naye nkyalina amabanja About. nava ku by'okusoma nengenda mu byakatemba ne bigaana I have no nze siina ddawali gye nsobola tteeka ku bufumbo bwaffe negative dowry. Do I look like I need it? gwe nkulabikira nga nze yeetaaga ddawali At the end of the day, the ku man, nkomekerero ya byonna munaye ekibalo tekigatta given your position in the market, okusinziira ku pozisoni yo mu katale kaffe ak'abanoonya nange okusinziira ku pozisoni yange si nze muwala gwe wasa I'm a girl that you nze ni muwala gw'osobola okwegoma n'otwala eka ne weggala enkya n'ongoba n'otaddamu kunkubira kasimu so kati ku saidi yange what are you doing? lwaki onneetaaga onjagaza ki osiraba You say you think I'm smart, but you. ogambye nti olowooza ndi mugezi naye ekituufu kiri nti bwe njogera naawe ndabira ddala nga amagezi gange gali wala nnyo I wouldn't date you if I didn't see value. sandikudeetize singa mbadde sikulabamu value Rich girl who likes me back. nze seetaaga kuba na kawala kagagga kayinza kunjagala seetaaga muwala mugagga I'm looking for someone who understands. nze noonya omuntu asobola okugezaako otegeera omuzannyo ng'ogasseko n'ensi bw'etambula I'm looking for someone I respect. noonya omuntu gwe nsobola okuwa ekitiibwa mu mbeera ye ng'ogasseko n'okuba nga mwesiga Someone who knows more than. omuntu asobola okumanya okusinga ku nze kyemmanyi I don't want to date you for your saagala kudeetinga olw'okuba nga mbeolina by'olina significant margin. saagala kudeetinga mbe olw'okuba nga tulina ketwenkanya oba tulina ketwesingako omuntu okuba nga alina by'alina ekyo kyalayisi ojja ku makya nga tokyalina wadde n'eki I want to be with you for your. njagala mbeere nawe olwa intangible assets z'olina Those are good investments. ezo zibayita good investments Bert. ezo tosobola zigradinga And besides, I have enough material assets. ekisooka nange nyina material assets eziwererako ddala ezisobola otumala ffe embiriri I see a lot of potential here. nkulabamu obusobozi Partners, I hope you. era nga ndowooza singa oba okkiriza tubeere ba partners kijja kubeera kyanjawulo kyenkusaba As for what I can do for you, I think I'm the only guy this rich who can actually stand. era agamba nti okusaako ekyo kyesobola okukolera nze musajja nzeko omugagga asobola okuyimirira because you're rich. saagala nkwagale mbula okuba nga oli mugagga kono njagala lwaki kati
Because you make me feel valuable. Yamugamba nti ekikunjagaza, you make me feel valuable. You make me feel valuable. You add value on my life. You are valuable. Olw'ensonga naawe ekyo ky'oli, olwa intangible assets z'olina. Yensonga lwaki njagala tubeere fembi. Do you want to see each other more seriously? Oyagala tuddemu okulabagana nga kuno tuli siriasi, nga si bino byakujjajja si kunyumyamu. Mugamba yes. Then kaleeta omukono. Katonda watu. Akagambye nze njagala nkwagala olwa intangible assets. Kagamba ebyo ebitaliiwo. One. Kyasookera ddala okawerako credit. Mwezo assets zayogerako. She's smart in the brain. Ebiseera ebisinga omuntu nga mugagga ng'alina ssente aba ayagala nnyo okubeera n'omuntu ng'alina amagezi. Ne oba toyina ssente ng'oli muwala atalina ssente naye ng'entegeerayo esukkako katono ku yiye, awo omusajja omugagga ajja kwagala, ajja kufiirako. Kyakubiri, ekiti kye weetwaliramu. Kasoba ng'olina ekiti kye weetwaliramu nga mu butuufu akulaba nti olinamu engeri y'akavalyu, jasi yeetaaga kwongerako bwongezi, awo bajja kufiirako. Karodi kyakagambye akaleese ndobano kali mu kuloba maka gaalina nako kamugambye nti we byatuuse kati sikwagala mbula okubanga oli musaamu gagga. N'akabuuza katonja ga lwaki, ne kamugamba nti nkwagala lwa nsonga you add value on me. You make me feel valuable. Ezo zonna baziyita intangible assets in relationship. Aya kyobola bw'osobola okera ku makya omukazi n'omuyira sete n'omukolera buli kimu kyonna nene weekanga nga still takufunye waakwagala. Byonna byonna by'omukoledde n'abirekawo nga ate biina makulu. Olw'ensonga oba tomutuuse wayinza kwetaaga, wayinza kulabiramu kyanjawulo. Baakwateko ne bayitamu ne bagenda paka munda eyo. Mukazi wattu essimu yagireka bbali kyokka ate essimu evuga. Seruganda yakuba. Hi, you've reached Lucy from Adore Matchmaking. Please leave a message and I'll call you back. Thanks. Hey. Why? Musatu yabadde akuba essimu ono John. Oh, when you get this, just wanted to invite you to the play. Yamugamba nti oba ofunye essimu yangenda kusaba onkubire kuba mbadde njagala kuyita ku muzannyo. Wangamba nkuinviting singa abayo omuzannyo. So kati kye mbadde nkoze. Bw'oba osobola ngenda kusaba onzirire. Weeraba. Nakwate ku bessimu n'agijjako. Kaakali no wali yaako okubiri. Vijja Junior nga bulijjo kansala to be. Njagala olabe. Kale, laba akaddamu sigala ng'otudde. Mukama abankomere. Mweraba.